nsomera mu bugere buno nga temuli mukaga ate lugendo nkera ku majja bukufumita paka ku ssomero naye ng'olina okugenda naye ate nga ne school fees g'osembayo okusasula nga tugenda mu nnimiro z'abantu ne tukuŋŋaanya bulumondo bufikidde buno nga bamaze okugyamu olumonde gwe bagenda okutunda zino ennimiro ze balima nga bazigyamu olumonde bagende batunde kati buno obusigalamu nga bwe tugenda ne tulonderera ne tutwala eka ne tuyenga onnyaanya ne tulya ne tuyenga katunkuma ne tulya. Abali Kachumbali TV saba MCP Saivo kansubye bitambulye ddala bulungi nnyo nagambye nisituwaza ntwavu abo batwala abantu bweru kwaluna mola wentinda webali level eyokusatu wabasangawo nekitambulya ddala bulungi nnyo ate sula moto emmotoka gwenne omuvubuka yekiroto kyo okirira wakimanga wa kalenda nawe omusanga nobeera ng'ofuna emmotoka nakolwa leero ndina omukyala asinga okunyirira obulungi mu Uganda omukyala alina vocability ayimba n'owuliranga naawe wandyetaze okuyimba naye nga tobisobola era bwe twogera ku bakyala abalina amaloboozi amalungi abo oyogera Kurema Namakula addako Irene Namubiru owookusatu yagala oba toyagala yono gwendi naye omukyala ayimba bulungi nnyo so n'olwensonga eyo munneegatteko ate tumwanirize ababuuzeeko tukwaniriza. Amina mwina abalabi ba program eno Kachumbali nsanyuse okubalabako muli mutya mukama abakomye bulungi nanga nkomye bulungi mwebaza kimanyi olabika bulungi ekitiibwa kya mukama ekitiibwa kya mukama mukwano obulamu bugamba bulungi mukama abadde mulungi bulungi gy'obulidde era mukama afaayo era bize nkunoonyereza emyezi oba 3 era mukama ampadde kisa kubanga era mbeera mu mirimu gyabo bakama bange abo bwennyini yabampise Betina twakwagala wano okukwanjula Betina lete wano show Betina birthday Betina baŋŋamba tova mu ssangaalo ebukalango era oteewongera mukama n'omubuulira ebyo byonna oba kubanga tuyitamu obaako n'embeera zoyitamu ng'olina okuziroopera. Abaana abasinga abawala bali mu myaka gyo baddukira nnyo mu bulokole gwe lwaki wasigalayo mu bukatuli kino ogamba sibuvaamu anti era we nazaalibwa lwaki mbavaamu ate nzire mu ddiini endala lwaki nazaalibwa eyo era mukama yanteeka eyo bwe yanteeka kale era neno ndi mulokole ndi mulokole era kale awo wennyini we tusimbulidde tusooke tumanye Betina Namukasa omutuufu yaani Betina Namukasa yenze Betina Namukasa omwana w'enzaalwa ya Masaka lwakuba nti saakulira mu Masaka nagenda okutegeera nga banzaalira Kaseese naye nga siri mwana w'e Kaseese naye Kaseese nakulirayo abazadde bange baali bawangalira eyo batwebodde bulijjo neebuuza oluganda nga luganda lingi lutagalamu era munsonyiwe nnyo luseerera munsonyiwe kubanga nali nakukwata nnyo olulimi lwa maama olulimi lwa maama nga mama western kati olulimi luseerera ojja ddi mu kibuga nzija ekibuga nakingira 2007 olwo natoloka na butolo siwaka nga nzija kunoonya akalimu e Kampala ng'omaze okusoma neda ka school fees abuze mu kirasi mwako olwo nga amaze P7 enzija ewaka n'oddukayo tewali bute natoloka naye era bazadde bange munsonyiwe kimanyi awo kyabayisa bubi naye ne baza mukama nti mwansonyiwa bakitegeera natolokayo nga ndaba tubeere tukuze ate ngenda kubeera wakaawo nga tewali school fees mbeera yagaana kubanga nze okugenda okutegeera nga tuli e Kaseese ne wajjawo abayeekera ne balumba Kaseese kati nga of course tusobola kubeerayo tulina kugenda ku byalo ne bayingira nga bajja we basalasala abantu basajjaga abantu basambuza embuzi abantu ne badduka okuva eyo Kongo ne badde eno nga neno batulumba kati nga tulina okuvaawo we twali tubeera nga tulina okunoonya abantu we twekukuma ne tumalayo ebbanga nga
embeera ekola ki damuteku naye ebbanga lyetwamala eyo jjukira eno twali tetupangisa nju eki tetudda mu kupangisa bazadde badda mu kupangisa emmere bagulangule kitegeera kati ne tuddaawo mu kubonaabona bwe tutyo ebintu bye baalina byonna ne bifa banga ffe taata yalina amaato yalina waliwo ente waliwo embuzi biki okugenda okuddamu ne bifa kubanga nga tosobola kubanga bw'oba toli w'obadde obeera ani anaalabirira ebintu byo tawali byonna ne bifa ne tudda ku ziro era nze gwolaba nga embeera yali nzibu ne bwe nasomeranga mu Bugere nga temuli yadde Kagatu baliyita Lugazi Primary School ali Bushenyi nga onsomera mu Bugere buno nga temuli mukaga ate lugendo nkeera ku majja bukufumita paka ku ssomero naye ng'olina okugenda naye ate nga ne school fees g'osembayo okusasula okitegeera naye kati olutalo bwe lwakendeera nga tuvaayo gye twali tubeera naye nga gye twabeereyo tebyali byangu nga n'okwokulya tuwamanta kawamanta nga tugenda mu nnimiro z'abantu ne tukuŋŋaanya bulumondo obufikidde buno nga bamaze okugyamu olumonde gwe bagenda okutunda zino ennimiro ze balima nga bazigyamu olumonde bagende batunde kati buno obusigalamu nga bwe tugenda ne tulonderera ne tutwala eka ne tuyenga ennyaanya ne tulya ne tuyenga katunkuma ne tulya Mukama abadde mulungi nange saawa zino nsobola okugula ettooke ne nditeeka mu nju ne lyengera n'okwengera nengula ennyama mu nju nze mazima nzaani nogirya neekulemerawo tola Mukama abadde mwesigwa olaba ekisa olaba bwe kitimpaludde banaye abadde wa kisa gyendi ayivunzi nkokuli Mukama abadde wa kisa gyendi nenveeyo ne tudda eka nga olutalo wateredde ne tuddayo ate ze kugenda mu secondary nezibula nezigaana obubeere busunye ndi ku kyalo we twabeeranga gwali mwalo obimanyi kitegeeda kati neŋŋamba nze okubeera wano nfundewo olubuto neŋŋamba kanzibukewo ngende noonya naye nga pulaani yonna nfune ssente zikole ki ngende ku ssomero nentoloka ewaka era okutoloka natundanga obunyeebwa ng'obunyeebwa obwo wanti wambuziza transport wamugjawo natundanga obunyeebwa ne bato bange ne tusiika obunyeebwa ne twetikka ne tugenda eyo mu bantu ne batugulako jiiko 10 nenkuŋŋanya obwo obusente nempeza transport then tulina mukwano gwa family bamuyita Jime ye yanyamba okunfunira omulimu ogwo ye yali abeera mu kibuga nemukubira nemugamba nyamba onoonyeza omulimu nanoonyeza nanfunira obwabusigalo kati kwe kutoloka nga nebyeka tebamanyi nenzija nemusenga nazinga simanyi na Kampala gyendaga neninya baasi nakasawo kange ku mugongo myaka 12 ngenda mu myaka 13 paka Kampala mupaaka nasanga ninze nantwala enkeera ku mulimu nengenda nentandika okukola obwabusigalo wa kitundu ki Kachiri era kyenkana wali ovudde mu kibuga Kachiri simanyi nawe nga simanyiyo batwala butwazi bakuyisa batya wakati mu process y'okukola obwabusigalo tebampisa bubi naye omanyi era tebubulamu naye nga tebampisa bubi bantu balungi baali bantu balungi kubanga nze bwe nalabira nti baali bantu balungi waliwo ebintu bye nabasabanga nga nange nsuubira nti bayinza n'okugaana naye mwetu nakkiriza kubanga nze bwe natuuka nze kuva dda buto nga nnimba mu kyaki bwe natuuka nga mbasaba okugenda ku kyaki kusaba tebakigaana banzikiriza nenda nensaba ndaba olunaku lwange olusooka nzira mu kyaki nyimba nkoloobya nga bayimba bwe nyimba misa bwe yaggwa ng'abayimbi akulira kwaya ng'ajja wabweru nga ŋŋamba gwani nga mugamba tusaba ojoyininga ekwaya yaffe ne mugamba nina gye mbeera naye kanzireyo mbasabe bwe banakkiriza nja kujja jjukira ndi mukozi mukwano obusente tebwali bungi naye Mukama mwebazawo nawe yatujjayo tebwali nga nzirayo mbagamba nga bakkiriza
tolaba nti mukama ndowooza mukama yali ayina kyanzi wantwala olwo ategeka olugendo lwange olwo atandika okukyusa olugero lwa Bettina kubanga nazuukukanga ssaawa 11 ng'omusiraamu ayaziina era we nali mbeera ng'omuzikiti guli awo kumpi ng'omusiraamu ayaziina nzuukuka ssaawa 11 nenkola nentandika emirimu kubanga balina okunywa breakfast waliwo abaana abato abanasale balina okunywa caayi batwale ku ssomero nkomewo ate enfumba ekyemisana netegeka enfumba kyeggulo n'emirimu emirala nga bw'obimanyi ebyawaka naye nabikola ate mukama yampa obuvumu kati nenzija nembasaba ne banzikiriza naye nga si buli lunaku nga ngendayo kawungeezi nga amaze okukola emirimu gyonna ndese enfumbye enva nfumbye ematooke emmere nginyize bulungi nzizizaako esigaddeko etokota maama anyumiza gwakoowa bulungi emmere ngiwaata emmere ngifumba bulungi nnyo emmere yonna ngifumba kujjako gw'omuli gw'oŋŋamba nti ekibuzeemu byonna sirina musajja sinafumbirwa era singa nafumbirwa omukolo ne gubawo n'otagutegeera oba omukolo obeera waba wagutegedde kwanjula wali wonna biki nengenda nenkola practice nenyimba nenzireka ngenda ku kyaki nensaba kati awo ne bategekako carols ku kyaki Christmas carols bwe batega carols ne tuzikola rehearsals nezigwa olunaku lutuuse omugenyi omukulu gwe baayita era mukama mweyayita bw'ati era n'alonda gwe n'akyusa olugero lwange okukyuka lwatandikira awo olw'okuva mu bwa housemaid simumanyi takola ki najja ffe ne tumuyimbira ali awo mugenyi omukulu n'asanyuka nnyo n'avaayo ne we yali atudde najja wano n'akudda mu ngoma n'akuba efaatha Kizito Kirenga taata wange taata we bali kundera enkozi Kizito Kirenga faatha n'asanyuka nnyo era we byaggwa nga tufulumye wabweru nampita nagamba jangu nengenda ekyo kyekisa kyenkugamba nti mukama ampadde ekisa nenzija taata wange oyo nampita simumanyi takola ki gwani ze Bettina Namukasa obeera wa mbeera eri okola ki ndi mukozi ndi kola wa sigaalo osoma nedda owulira oyagala okusoma iye faatha enkya bakuleete ku ofisi yange kumakya bakuleete ku ofisi yange kubanga yali akulira major seminary egaba simanyi nagaba enkya faatha akuleete bwana mukulu yali John Mary owenaddangira nagamba enkya faatha akuleete ku ofisi yange genda omugamba akuleete ku ofisi yange mugamba neyanza faatha nengende wa Father John Mary nemugamba kati nina okuddayo ate ntegeeze baani nentuukayo era nenfukamira kyasooka n'okutyamu naye neŋŋuma nembagamba nga bwe nina okugenda okukola ki okulaba faatha ne banzikiriza neŋŋenda faatha nantwala ku makya nantwala egaba bwe natuuka egaba n'agamba ani yakuleeta wano nemugamba Jimmy yeyandeeta namugamba mukubire simu ajje n'omubuulidde gye wava n'engeri gy'otuusa awo nangamba muleeti ajje mukubira ajje nekubira Jimmy najjo Jimmy naye ng'ajja tamanyi kigenda ki maaso olwatuuka bwoti nga faatha atugamba okuva ne leero ono mutwala wa jjajjaawe enkozi afuuse mwana wange mutwala wa jjajjaawe enkozi afuuse mwana wange addayo ku ssomero mutwala ku ssomero gaali maziga gokka na ssanyu kubanga ajjukira najja kukolerera ki kusoma ndaba mukama ampadde omuzadde antwala waka antwala ku ssomero olwo nga bomukyalo bamanyi bigenda mu maaso tebannamanya naye baali bamanyi nkola ng'amaze olwo nga nabategeeza ne bamanyi kubanga obusente bwe nali nkola era nali ntoddako nenkola ki
nyimba wako ne father nantwala kati tulina okuddayo era tunnyonnyole naye era awo Jimmy ye yannyonnyola agenza abagambe era nga ne bakkiriza nenvaayo bwe ntyo father Kizito Kirenga nantwala taata wange nenfuuka mwana olwo kati ndi wa jjajja wange Kazindaawo Mulemirembe watwagala nnyo jjajja Mukama kumuze mirembe olutandikira mu kirasi ki senior 1 osoma senior 1 nga tutwala Bwamahayi kweri ku Masaka Road Masaka anti kumpi neera nenkozaawo nga tutwalaawo nga tutandikiraawo naye era bwe twamala senior 1 natutwala wa mukwano gwe Mpagazi yali Kyazanga Katulungu ofuna omukisa oguyimba stilo oguyimba era nga ndi ne taata wange oyo jukira father abeera mu kyaki omukisa oguyimba era ngulina kubanga ate nze n'okuyingira mu studio nti ngenze ku recordinga taata waffe oyo yatusoose okututwala mu studio kubanga yalina group gye yakola ey'abavubuka nga bagita Life Teen nga tumwetuli natuteekamu natutendeka ennyimba natutwala nga tugenda mu studio ne turecording era yasooka okuntwala mu studio ne tuyimba anga bwe tuyimba neeyo ku ssomero mu ssomero twayimbanga ewa mwami Mpagazi yekyemu yali ebiseera ebyo nga yekyemu wa St Anson Ekyazanga nga tuyimba tukeera ku makya tunywa amazzi training amaloboozi eddoboozi gye liveeyo na training ku makya tuzuukuka tunywa amazzi training ne tuyimba ne tukola amaloboozi ne tuyimba ffe twali tuyimba essomero eryo lyali liyimba nga tuyimba kati no wewunye ne mu primary gye nava eri kuva dda nze nkugambye kuva buto bwange mwentambulidde era Mukama ndowooza ye yamanya kati osomye omaze nakuba namala Olive seeyongerayo ne awo kwe kuvaayo nenyingira nengenda nensoma hotel management era kati etegeza okufumba kati wakusoma okuva mu kufumba okwa bulijjo ate n'okuuka nensoma hotel management era taata wange oyo nga yatuweerera era nga atuweerera Kirenga nkirina era Mukama bw'ali bampadde ekisa nkirina kuba njagala nnyo okufumbafumba njagala nnyo okufumbafumba oyingira otya ewa Honorable eyo nno nga sinatuuka Mukama nze azza ntwala wawanvu kati bwenava nga maze okusoma hotel management nga wabaawo father akubira taata waffe father Kizito Kirenga nga mugamba father kusaba ompe ku baana abo banyimbireko albamu yange father teyali mubi nga mugamba baaba abaana bakole ki bakuyimbire nga tugenda nga albamu tukola ki tugiyimba laba father bwanyumirwa nnyo bye tuyimbye n'atutwala ate Bukalango dadi wange Musinye Magembe Expedito Magembe awuliremu jukira naye simumanyi awulire bye twakoze eki bye twayimbye nga atwetika nga tutwalawa Bukalango babona abaana bayimbye bino dadi bwe yawuliriza dadi Musinye Expedito Magembe bwe yawuliriza n'agamba okuva ne leero bano baana bange nga naye atuzaala none neera naye era nawe yandeesa nanzaala nenfuuka mwana Bukalango nenzaalibwa bwenti kati nga amaze okusoma omanyi ebyokunoonya emirimu otandika okunoonya si byangu noonya eno nina we nali nkolaawo eruzira nebitatambula bulungi neŋŋamba kambireke nembivaamu kati atawo nga bwe ŋŋendako ministry e Bukalango netugenda ne dadi nenyimba wa ministry weeri netuvaayo neŋŋenda nenzireka nina newe nagendanga ne mukwano gwange Mole bamuyita Mole Brown nawe yantwalanga netuyimba nga nfunayoko emitwalo 3 nabeeranga ne bato bange kufunayo emitwalo 3 nenzire waka nentetenkanya netufuna ekyokulya ne bato bange awo obulamu tebwali bwangu naye Mukama abadde wakisa nnyo nze natambulanga ekiro ntambuza bigeremu 9 nva mutungo bina nzira mugafu gyensula 9 ogw'ekiro nzeko omwana ow'obuwala Mukama yali wakisa nti omusajja baali basobola okunkwata mu kkubo ne bankozesa anti wuliriza
toyina kyakukola, you have to move to walk ogende odde waka onookola ki tewaliwo boda saawa eyo budde bugenzi ng'olina okudda eka naye otambula mukama yafuga yakulemberamu nga yakusookawo wonna wonna woyitira mukama yankuuma kubanga era naali nsobola okusanga obuzibu bwe butyo nti bankutte ne bankozesa oba bamusse ne balowooza ayina ssente oba biki ne bamutta naye mukama yankuuma. Embeera eyo ngimalako nga bwe ngende wa dadi nga bwe tuba twakoze minisitule abaako kampa kati embeera eyo nejja nga ekendeera bwetyo kati ate ne wajja kino ekyokuyingira mu the New Eagles. Nyingiramu ntya era mukwano gwange Mole oyo Mole Brown maama ne bwe buli badde siri kwerabira nkwagala nnyo Mole abeera Kitintale nkwagala nnyo kubanga nze Mole gwe nava gwe namaliza okusoma hotel management ye muntu gwe nabeeranga naye beera naye mu kaluumu ke nansembeza nembeera naye ebyokulya tulya kyekimu jjukira sinanze kutandika kukola yagula emmere yagula ki yasasula renti okitegeera nabeera nangaawo kati bwe namaliriza gukira maze okudda eka bamaze okutegeera gye mbeera ne baagala mbeereko ne bato bange balaba ndi bulungi lowooza balowooza basooka kulowooza nti nja kubatuukako ndowooza nga obanga nafumbirwa obanga naye bwe bandaba ne beewuunya nga ndi ne batwala ne bato naye nga tebamanyi mbeera gye nkola ki nembeera ne bato bange abo naye kwali kupambana kwali kwegamba kwali kutoba naye mukama abadde mulungi kati Mole ne bato bange bwe bajja ne musaba ngende nfeeko wende ntinga nenfuna akarumu bwe kati nga kafaliso kali wano waliwo bukasigiri ka stove butamu bwe tufumbiramu karumu bwe kati katono nga bw'okiwulira kati niye yawula nga bw'onoonekerawo abaana ab'obuwala tubeeramu kyenneebaza mukama bazadde bange batukuliza mu ddiini eddiini kikulu era muzadde yenna ali eyo kuza omwana wo mukulize mu ddiini eddiini kikulu eddiini kasitetuula mu mutima gw'omwana n'akulira mu ddiini n'amanya Katonda n'amuwa ekitiibwa n'amutya buli kimu kimugondera ate bintu bingi byatasobola kugendamu bugenzi asooka kwebuuza era kyekinyambye nze Kampala sandibadde kubanga nze Kampala mubadde mu nzekka neetambuza nzekka nze mbadde neetwala naye bala ku myaka egyo gye nalimu gye nagiramu Kampala kati wano nandituuseewo kibadde kisa kya Katonda okumanya Katonda okutegeera Katonda oyo kikulu ate n'obeera n'ensonyi mu mutima banandaba batya okuwa ekitiibwa bakuleze n'abo abakuzaala naye yenna wonna w'oyita n'abantu abo balala b'osanga kubawa ekitiibwa kikulu n'ogamba nti omuntu ono anandaba atya nga nkoze kintu bwe kiti kikulu nnyo naye ng'abazadde ennaku zino beesuliddeyo gwanakola ki banagamba nti emirimu oba naye azuukuka n'agenda tamanya mwana bwe azuukuse oba yasabye omwana ku makya ng'azuukuse oba ki akomyewo asanze yeebase tamanyi mwana yasiibye atya bambi nsaba ebyo bintu baddemu babigoberere n'embeera yakuyiriba babigoberere kubanga ffe twakeranga ku makya mulina okusaba essaala ey'okumakya era ne kati tubeera ne bazadde bange ewaka eyo era tuzuukuka tufukamira ne tusoma essaala ez'okumakya tusoma essaala ez'okumakya kawungeezi zasaba oluusi nze sibeerayo ne basala za kawungeezi esapule tulina ogisoma okitegeera ekitali ekibi kubanga okwekumira mu maaso ga Katonda kyekisinga obukulu tekisinga obukulu nyingira the New Eagles Mole nga yantutte nga ngamba halo Bettina mpulidde mwami Lutaaya ne mukazi we Irene bakoze audition ze Nateete jangu tugende tugezese emikisa gyaffe tomanya nimugamba Mole ebintu ebyo byandaba jjuka twatambulanga ne Mole tuddeeyo tutambula kiro olusi tutambuza bigere nga bwe nkugambye kugamba nga ebintu ebyo okitegeera obusente butini okitegeera
kale ne mugamba mole ebintu ebyo nga bintamye mwe tugendeyo ne batatuwa nanemerako jangu tugende tomanya tuyinza okufuna tugende ne mugamba naye mole nzija naye mole gwe ne batatuwa mole gwe ne batatuwa ngenda kunyigira mole nanemerako bwatyo nantwala ku dance floor enatete mukwano ne tugenda twasanga line ngeva eno n'eri nga tetumanyi oba tunaatuuka n'okutuuka munda naye era mukama yali mulungi gye tuli twatuuka munda ate era yali mulungi gye tuli ne munda gye twatuuka era baatusembeza ne batuwuliriza ne bannaffe ne batujjajinga nga nnyingidde munda omwo nayimba oluyimba lwa mami Mariam Ndagire kiriza nze nkuba okumpi wano fona oluwewo oluntitimya olufuka lubenga lukuti mami titi nangamba yimba alto nyimbe lead nanyimbirako lead nenyimba alto bwe batyo bwe ntyo nempita malobozi tulina soprano tulina alto tulina tenor tulina bass kati alto aba ayimba atya oyo lead kandi kati sobola kwemba singa obadde osobola okuyimba netuyimba fena naye nga babitegedde bano babimanyi nnyo babimanyi abo obamanyi babimanyi nnyo bandibadde tebamanya nti Bettina ayimba bulungi oba mukyala Rema ayimba bulungi oba mukyala Irene Namubira ayimba bulungi oba mami Mariam Ndagire ayimba bulungi oba Gundi ayimba bulungi oba ono aflatinze babimanyi abo nnyo babimanyi titi akuyimbirako anyimbirako lead nyimba out nga mpitawo nga bagamba mugende wali nga bambala nga babwe byagwa byonna n'abalala baali mu auditions nga batumaliriza nga batugamba mujje mujja kusanga amanya gamwe gabayiseemu nga gali ku kisenge tebatugamba nti gonna goyiseemu nga tufuluma nga tugenda enkeera ku makya tubukeza nkokola tuddayo ku dance floor tukebere oba tuli ki olwatuuka bwoti nga mwetuliho essanyu ekitiibwa n'ettendo nga tubiddiza Mukama nga kwetuli manya gaffe kwegali kati nga bwe tugasanga ng'essanyu lijja naye ku olwo twakeera ng'ate balinamu okuddamu kutusunzula ffe abakoze eki naye kati laba ku olwo bwe bankubira essimu baba Bukalango sisa ng'akuba ng'agamba tulina okugenda mu ministry kyokka nina okubeera wano nebisooka nebintabula naye nasalawo neŋŋamba nina okugenda ne dadi ntugenda ne dadi mu ministry naye nga n'omutima tegundimu obw'omuntu obumanyi obw'omuntu nga bw'obumanyi omutima tegulimu neŋŋenda ne dadi netusaba lwakuba twalwawoko yasooka kuwumulamu bwe yamaliza okumulamu netusaba misa neggwa nga nina okudda enateete tuziruka misinde naye nga mbeera mbuuza mole tuli kuki era nagenda okujja nga amaze okuŋŋamba biwedde naye balina gurupu gye bakutaddemu ekyo si kisa balina gurupu gye bakoze eki nga sibadde naki oyo yeki alina gyakola ki ate alina gyakola ki gyakutwala nga nzija nga nkomawaawo ekirungi abakulu baali bakyaliwo nga ngenda nga mbeetondera mu nsonyiwo ekirungi muzeeyi batte yali yandaba ku makya okwo yaliwo nga ndabi nabagamba kawala nakalabi kabaddewo wano ku makya nembeetondera nebagamba nabaddewo naye newabawo ekigwawo nenvaawo mangu musaba kunsonyiwa nebagamba tukusonyiye nembabuuza muntadde mu gurupu ki nebangamba tukutadde oli mu gurupu ya mukulu Joy Tabula kati omanyimu kukubaalimu mu gurupu eya Joy Tabula nali mu grupu ya Joy Tabula nalimu ne Giovanni nga ndimu ne Mugambwa nga ndimu ne muwala abawala abamu tebakyali mu New Eagles nalimu ne ani muwala yalimu mu grupu yange banange bimu mbyerabidde naye nga twalimu abawala n'abalenzi mbeerabidde naye
mbajjukira bashikubanga Basharon Nagawa baani Bashasha Brighton abo tebali mu group yange bali mu ndala ba Grace Khan ne tugenda mu group ezo ne tukola era ne batu training awo nga tulina ku trainingira final rehearsals era zaali ku Bati Valley era nawo ne mpitawo mwabo be balonda 25 nga mwendi nga mwendi tegeza ne nyingira bwentyo New Eagles fule ne mutandika okukola ne tuyitamu fuli twatandika mu 2014 bataata bangi boolina baali nnyo mu ddiini tebagamba lwaki osazeewo okuyimba music wensi era nabagamba tebakigaana kuyimba ki lwosookera ddala oli commercial okulikodinga emikisa gy'abakazi nze mwana yatandika nze gwe basookera ddala okuwa oluyimba mu kibiina lujja lutano dadi ng'aluwandiika dadi Geoffrey Otai ng'aluwandiika ng'aluleeta ng'alutugabira bangi ne Sharon Nagawa Juli Mulungi nze ng'alutuwa n'ogundi ono brown sugar nga balutuwa abawala balutuwa nga atugamba mugende mu lukwate bwe mumaliriza okulukwata mujje wano mu luyimbe anasinga okuluyimba obulungi nga tugenda tulukwata nga tujja nga tulumuyimbira akalulu era ne kagwa ku nze olina ebisima oyo ye Katonda era siriko wamuweera bujulizi nze byankoledde bingi ayivo byewuunyisa n'atutwala mu studio kubanga ne banna abalala bannange ate nno be bansooka ne mu studio Bashasha ba Grace Khan be bansookayo nga nkwata bulungi oluyimba olwo nga ntwala mu studio nga ndukola era lwe luyimba olwakalulu kagwa ku lulwo nga ku lwolwo luyimba mikisa gy'abakazi nga yalina okusooka era ye yagulirawo abaana ffe abaana yatuggulirawo bingi ebibaddemu kubanga omanyi famire tebibulamu nti tuba baana nga bwe tubeere waka era nawali waka nti twesojeza nkoze bwati nga bwe abaana nga bw'obimanyi tebibulamu kubanga ne waka gye tuzaalibwa ebyo bikola ki kasane wano woze nga tuli bamaka ga njawulo ebyo byali bingi naye nga ng'omwana tusobya nga abazadde batutereeza era mama wange Irene Namatovu ne daddy wange Honorable Geoffrey Otai mwakola omulimu munene twabalumya emitwe naye mwakola omulimu omunene ng'abazadde mbeebaza mwebale kututendeka ng'abaana ate ne mutwagala ng'abaana bammwe be muzadde mu nda zammwe baatwagala ng'abaana. Kiki ky'otayinza kwerabira we mwali nga mukyali ne ba Giovanni nga tebannaba kuvaayo tweyagala nnyo ng'abooluganda waliwo okwagala okwo weewawo nga bwali bwajjangamu oba okwesojja naye tweyagala nnyo ng'abooluganda tukwatanira wamu nga bwe tugenda ku stage buli omu abeererawo munne tubeere no mabega you have to back up backinga munno buli omu abeera alina okubeera mu kintu kya munne ogwo omukwano ogwo okumanya ogwo ebigambibwa nti nno eddogo lyalimu walirabako ebyeddogo saabitege kubanga nze byeddogo sikolagana nabyo ne kati n'essaawa zino nze ebyamalogoto katonda wange oyo gwe nsinza oyo eddogo lyange lyeryo amalogo kubibibaago ebyo weebiri mu nsi naye nze katonda wange gwe nsinza mulamu nze gyendi ewaka sirinaayo buzibu ewaka wemba sirinaawo obuzibu lwaki mba nina okuvaayo nedda buli omu alina kati ebyo olina okubuuza be balina ensonga zaabwe nga bo kati abo balina okubuulira nga bw'onojja wano obanga nvuddemu n'ombuuza ti Bettina lwaki wavuddeyo era kati awo mba nina okubuulira ensonga zange lwaki nvuddeyo. Ndiro wasinga okukwata ku ssente nnyingi n'ogamba ddala Mukama Katonda akikoze music kituufu afuna
kati of course olunaku lwe nasooka ogenda ku mukolo nga muzeeyi yanfunidde omukolo ne Giovanni oyo no twatusinga nnyo okutambula ne Giovanni oyo nga muzeeyi atufunidde emikolo kimba kwata akakadde ne bakakuwa n'ogamba dadi n'agamba n'olina akakaddeko wano ogenda kuyimba ku mukolo bw'okwanjula ne tugenda ne tuyimba ku kwanjula ate ng'abantu banyumirwa bye tukola ogamba kikino era wowe ne tutandika era nebaza nnyo dadi mwebale omusinjo ogwo gwe mwatuteerawo era gwe gutuyambye nzaani gwe bakubira essimu ng'oli ayagala Bettina yaba muyimbira ku mukolo gwe ya gunjagala gwe era omuntu n'omugamba nti olunaku baalututte n'awulira bubi nnyo n'agamba kiki kyonkoze ffe baani ekyo kisa kya Katonda n'ogwajo yimbala kwa sinafuna muntu nsabira ke mufuna ogenda mufuna kubanga nange yesala gye ndimu tufune Mukama abimanya abiraba ate ne guno omwaka guyinza obutaggwako n'atukolera ebyamagero obimanya ebibye kakati ojja otyo tegeka concert nyazo okukkiriza nyazo okukkiriza mukwano eno dina si concert dina it's a dinner kyekyo anti lwaki ombuziza ojja otya okimanyi mpezeze emyaka 10 mu industry yes twatandika 2014 balamu awo kubanga audition zaali 2013 ne tutandika officially 2014 teziweze mbamba zebubi zezo pezeze emyaka 10 yes nakwebaza Mukama tubebaze Mukama ndiemu n'abawagizi bange tulye tunywe tubibyemu nga mbebaza omukwano ogwo enedda si kyekyo sina kye nasedde aivo nti nasedde ki mikwano gyange era bajja kujja era migagga migagga era kuba abantu bokka boyimbidde ku mikolo bokka ne bajja buzi bokka era mikwano gyange migagga kasita oba ne Mukama Katonda tewali mwavu ku gundi yange already on my social media kwebiri era n'enamba za musimu weziri ez'okubookingirako bankubirako ku masimu weziri ku social media handles zange bankubirako na bookinga table yo ne kubanga 6 ba table zokka ne general kwali kuma mitwalo 10 abasobo abajja then table kakade na milioni 2 banaye mujje banna ku Rokutano inaku z'omwezi 26 guno omwezi gwe ni July eno yes next Friday eno ngevuddeko next Friday kunikani resort Reza kulya fenna kunywa fenna kudigida fenna paka kuwulira bubi kubanga tuli mu kwebaza myaka 10 si myangu banje abagenzi ababitabituke fe baani kibadde kisa kya Katonda kye kikumi simanyi gange simagezi gange neda kibadde kisa kya Katonda era obimanyi ebyo tebibulamu mu bulamu tebibulamu ate tuli baana bawala unajja nakugamba ekike n'oli nakugamba ekike naye olina okulondamu anti ate mwattu sifa abasalawo nno Katonda sobola okujja n'ojja gye ndi nenzikiriza naye ye Mukama nga tanabakukkiriza tekisobola okimanyi ekyo Mukama bw'aba tanabakukkiriza gwe ne bw'okola otya naye bw'agamba ekiseera kyekyo Bettina kiba kyekyo abalina eddiini ennyingi omala nakuddayo n'ogamba kanzireyo nsabe Mukama Katonda ajja kundaga oba bitu nedda si bwe kiri era osaba era ng'omusaba akulaga ekituufu kubanga yekka yasobola era bw'asalawo n'agamba nti weewo nga weewo kasita aba nga manyi Katonda nga mutegeera ate nga muweerezaawe ayinamu kasente katya ng'ayinamu kase nga mukozi kubanga tosobola kugamba omusajja nze njagala ajje ng'ayina zibenzi ng'ayina zikalina naye okimanyi nti osobola n'okusanga omuntu nga tali nnyo nga naye alina naye nga si nnyo nnyo ne mukola ate ne mufuuka nnyo ekyo kimanyi ninga mukoledde ne wamu
Ana emboozi ya Betty ndatemalika naye munzikiriza ate tujimalire wano musajja wange ambassador owakabi musajja yakola ku radio Buddu eyo ate ne ku Kyamuka TV musajja wa maanyi nnyo waniridde nnyo radio Buddu wonna mutuwaniridde nnyo era singa simmwe madimbuko nkwagala nnyo era weebale taata kutuyirako mubiri kunjirako nnyo naddala nze Bettina weebale kunjirako mubiri budde mwebale zonna ate kati lwaki era ne daddy we yali ampandikira oluyimba olwo manyi daddy Geoffrey Honorable Geoffrey yampandikidde ennyimba zange ezisinga bwe yali ampandikira oluyimba olwo nga tanalumpandikira yasooka kumbuuza kiki ky'osinga okwagala ku mubiri gwo ne mugamba liiso kubanga ndiyagala nnyo eriiso lyange era nangamba weesirikira enkya nkuwa oluyimba lw'eriiso era enkya yalumpa nedda byonna mbyagala naye njagala nnyo eriiso lyange kikwano Keizi darling ondi wala naye ondi kuno kwagala nnyo kikwano Keizi wange nnyo mwebale kumbeererawo nakumpanirira bibadde ndowooza sijja sukakaawo naye emboozi eyo bane tubeereyo wali ku Nikani ku Lwokutaano olujja basobola okugula tiketi muzigulenga bukyali tebo muzigulenga bukyali ate naffe tugende kamera tuzikwate nga abantu bangi nnyo n'abaguzi tebozi ne tickets mwebale basebo ne bannyabo temujjanga okwo mbagala nnyo mbalinze tunyumirwe ffenna kunyumirwa bunyumirwa paka kuwulira bubi kukwebaza webale kumpanirira webale nnyo Mukama ne leero ampadde ekisa era nina gye nziruka naye ngambye nedda kansooke enoonya Ivone ku Kyamuka ninako omusajja wange bamuyita Mulangira Kateregga ne Dante Daphne Kateregga bakwagala ne Dante Daphne Kateregga batumidde nnyo mwebale nnyo kunjagala ate mwebale kumpanirira Mukama bongera omukisa abongera amaanyi n'obuvumu mu byonna bye mukola byonna ebiganye mavivi kutaka muloperi oyo akyusa olugero